Kiruubirirwa kya Client Interface Month oba ffe kitwayise weetereeze. Ono kaweefube tali mu Buganda Land Board yekka naye kaweefube wansi yonna. Omwezi ogw'Ekkumi ebitongole ebifa ennyo ku bantu be baweereza bayite bakasitoma bawaayo ekiseera okusinga ddala wiiki, kampuni ezisinga mu nsi yonna ziwaayo wiiki n'ekigendererwa ekyokunyweza enkolagana wakati waabwe ne bakasitoma. Kaakati ffe mu Buganda Land Board twawaddeyo omwezi mulamba. Ekiruubirirwa kwe kuwa obweyamu nti obuweereza bwaffe gye muli bakasitoma baffe weebuli bunywevu tubulaze nga tuwadde ekiseera kya mwezi mulamba nga kasitoma ensonga yo gwe mulama gwokka. Mu bufunze kyekiruubirirwa kya kampeyini eno kasitoma waffe kufuna bweyamu bwaffe nti tugenda kuweereza ekiro n'emisana, tugenda kusoosowaza mu buweereza bwaffe, weetuli okuwuliriza, weetuli okutuusaako obuweereza, weetuli n'okumanyisa biki bye tuyina ewaffe nga twagala tubikuwe ng'obuweereza bwaffe. Ogenze n'onyonnyola n'ogamba nti mulina erinnya lye mwakibatiza ekya weetereeze. Okwetereeza kuba kwetunulamu n'olaba oba oliawo ekituufu n'ekitali kituufu, bw'otambudde ne bw'otatambudde. Ku mulundi guno nga twagala okujja amakulu amakusike muweetereeze, kiki kyemutegeeza client oyo gwe mugenda okusinkana mwenga aba Buganda Land Board? Client tumutadde mu biti ebiwerako. Tutunuulidde client eyajja ne yeewandiisa dda naffe ng'ayina fayiro naffe asobola okuba nga awa busuulu oba ng'ayina liizi. Oyo tumutegeeza jangu olabe fayiro yo naffe eri etya, wakoma okugimanya ng'eri ku ddaala ki, bw'oba oli musasuzi wa busuulu wakoma kusasula ddi, bw'oba olina fayiro essimu eriko gye watuwa luli ekyaliko oyinza okuba nga wagikyusa, oyinza okuba nga yaggwa, oyinza okuba nga yakyuka. Jangu olabe watukoma okwagala okuwandiisa fayiro yo nga oli muntu omu, kati aye n'owandiikayo ebbaluwa ng'oyagala mubeere babiri, kyakolebwa. Oyina envumbo oba caveat gye wateeka ku fayiro yo kweri oba yavaako. Kugamba oyo kasitoma waffe tumuwaliriza ajje yeetereeze fayiro ye biki ebiyimiridde bitya, bitambula bitya ku fayiro ye. Ne tutunuulira client waffe owokubiri oyo ye nga tannaba kwewandiisa naffe naye ng'ali ku ttaka ly'Obwakabaka. Oyo tumutegeeza nti jangu weetereeze ne Land Road wo. Kirungi nnyo nannyini kibanja yenna okutereera ku kibanja kye Entende nga nannyini ttaka amumanyi. N'olwekyo kano kakisa kakujja kutuukirira Land Road wo otegeere ebiki byakwagalako, naawe omutegeeza eddembe lyo liina kuba litya. So enkolagana yammwe wakati wa Land Road ne ow'ekibanja mugitereeze, weetereeze ddala mu kampeyini eno. Aye tulinawo n'abo nga tebalina ttaka lya Bwakabaka naye nga bakimanyi kisoboka okusengako enkya oba omulundi omulala. Oba nga bakimanyi nti no balina ettaka mu bitundu ebirala naye nga beesiga obukugu, beesiga obumanyirivu oba abaweereza ba Buganda Land Board ne baagala bajje beebuuze ku nsonga z'ettaka endala naye bazeebuulize Buganda Land Board. Abantu abo bonna mu biti ebyo ebisatu tubaaniriza mu kaweefube ono bajje beetereeze mu kumanya oyo alina liizi etambula etya, babatiisa mbu bwewandiisa oyinza okufuna obuzibu buto, jangu okebere daabwe kiri. So n'olwekyo kampeyini eno etambulira ddala mu bintu bingi. Oyinza oba nga watutuma emirimu nti mujje mumpuntire ekibanja kyange naye ng'oli eyo ogamba nga obukonge tebukomawo, jangu otuteeke ku nningo otubuuze obukonge bwange nga tebukomawo, bukomawo ddi? Watusaba tukolere ekyapa naye ng'ekyapa olaba tekifuluma. Oyinza okubeera ng'okirinze naye ng'endagaano zaafuma zirinze gwe kujja ziteekako mikono. Essimu gye watuwa yakyuka dda. Ebiwandiiko ng'ebyo tetuyinza bitwala nitubaga biwa gwe tusanga awaka nti kwata. Tusuubira walina okubeerawo privacy wakati woyo yasaba naffe. N'olwekyo osobola okuba ng'olinze ekyapa nga naffe tukulinza okujja okukola endagaano. Naye bw'ojja ne weekeberera n'olaba ebiwandiiko biyimiridde bitya, mu Buganda Land Board kiri kitya, osobola bulungi nnyo okutereeza.
abo boloba investor ayagala kwetereza nyagala ku ttaka lyakubaako byenkolerako naawe kaseera kiikano jangu mu Buganda Land Board obuuze nti nze ayagala okusiga ayagala okulima ayagala okukola factory ayagala okukola omulimu bwe gutu ku ttaka nyagala obugazi bw'ettaka bwe buti naawe kampeyini nekutwalirawo osobola okujja otereze ebiruubirirwa byo. Abantu bano beyogeddeko ba mirundi ena oyogedde kati osembezaayo ku ba investor naye katandike n'omulundi ogwokusatu abantu abatali ku ttaka lya Bwakabaka nga njagala kujja neebuuze nyongere okumanya bw'embeera eyo tulina emboozi nnyingi ze tunyumya owa booda akutwalako n'akunyumiza emboozi y'ettaka bw'osinkana bulooka eyakayingira mulimu nagumazeemu ebbanga naye alina byakunyumiza mu mbeera eyo nga njagala kujja kwebuuza bwebuuza nyina akasente ke nziyanako mu nsawo okwogera ne munnamateeka wammwe okwogera n'ofiisa omupunta okusobola okunyambako mu nsonga eyo nze sina nattakana ya Bwakabaka naye nzize okwagala okutapinga ku chance ey'obukugu bwammwe nzigawo n'akasente awo gwe mukisa ogw'enjawulo kampeyini eno gyekuwadde amawulire gonna obubaka bonna bw'ogenda okufuna mu mbeera eya bulijjo walibadde obisasulira naye kati ogenda kukozesa omukisa guno gwa mwezi mulamba ne bw'ojja olwaleero n'obako bonyumiza enkeera nabo ne bafuna ekinyegenyege n'obasitula nabo n'obaleeta nabo ne babanyonnyola ne muddayo ne mufuna ne mukoma osobola okufuna obuweereza buno ku bwereere n'olwekyo guno mukisa gwa njawulo nti bw'oba oyina ensonga yonna y'ettaka ne bw'eba nga teri ku ttaka lya Bwakabaka osobola okujja n'okozesa abakugu baffe bannamateeka bwe bali basobola okubabula ku nsonga z'obusika ensonga z'okugoba ebbaluwa z'obusika ensonga ez'amateeka zonna ezikwata ku ttaka tulina abapunta abatendeke ab'omulembe abakozesa ebirime by'omulembe abamanyi okunoonyereza kwonna kw'oyagala okumanya ku nsonga z'ettaka weebali era mu kiseera kino bagenda kuwa obuweereza buno ku bwereere. Tulina abakubi ba pulaani, tulina abateekateekera ettaka aba physical planners bonna weebali, tulina ba valuers ababalirira emiwendo gy'ettaka bonna gwambuleere emu mu kasolya kamu osoogenda basangawo obeebuuzeeko ate bakuddemu kubanga bakuwadde obweyamo bakuwadde omwezi mulamba nga gwe ensonga ne bulijjo client mufaako ne bulijjo byayagala tubikolako naye enkizo guno omwezi guweereddwayo nga gugwo kitegeeza abantu bonna bagenda teeka focus bagenda kwesiba kuggwe client agamba ki kyagamba katukikulirewo mbagirawo client ki kyeyeetaaga guli ekiri yeetaaga mawuli eki ayabuuliza ku nsonga ki bulijjo tukikola nitukola n'ebirala osanga bulijjo tuyinza nga tutwala mwezi naye olwokubanga tuli mu mwezi mulamba ku luno nga kitulukolako kyokka tujja twala lunaku lumu okwanukula tujja twala wiiki emu okukola okunoonyereza kubanga kaweefube tumutadde ku kintu kimu client. Njagala era bw'obadde onyonnyola emiteeko egyo oyogedde ku muteeko namba 2 nze ndi ku ttaka mpulira bulijjo nga bagamba lya Bwakabaka naye sina kiwandiiko kyonna kye nnina bwe ntuukaawo ku ofiisi waliwo okutya temugenda kunkwata kuŋŋamba nti gwe bulijjo oli ku ttaka nga oliriko bukyamu era bwe ntuuka nnyina kujja naki biki bye nnyina okujja nabyo nga mbimanyi nga nzija wengenda okubasisinkana nga bw'onootuula gye bujja maaso eyo ttaka kwendi ne sina kiwandiiko kye nnyina kyonna naye nze ntudde nzija naki era nnyina kumanya bintu ki bye mulina okumbuuza mbere ne ansa zaabyo. Omuntu yenna ng'ali eyo ku ttaka ly'Obwakabaka naye nga teweeterezanga mu kaweefube ono tukuyise totya kujja okusookera ddala Kabaka ye landlord yekka awa abantu omukisa abatudde ku ttaka lye okwewandiisa okusasula busuulu okubaako emirimu gyonna gye bakola ku ttaka eryo nga tabeekwese nga tabakijjanya n'olwekyo tosaanidde kwekweka na kutya nti bwe naagendayo ndabi bayinza okunsaba ssente bayinza okunsiba bayinza okuba olaba obaddeyo ng'oli eyo nga tewali kye tukukola ate olwo onojja ng'oyagala kumanya ng'oyagala kuyiga tunakukola ki tewali okujjako okwongera ebyokuyiga bw'ojja kye tusinga okukwetaagako gwe kujja nga ekitundu ky'obeeramu okimanyi we bakiyita kijja tuzibuwalira bwe tunakubuuza ekibanja kisangibwawa kiri ku Hoima Road awo oba bayitawo batya
kati Kuhima Road kitegeeza Nankulabi, kitegeeza Kasubi, kitegeeza Nansana, kitegeeza Kachiri, kitegeeza Wakiso kugamba oba tuzibuwaliza. Yes. Naye tukusuubira okumanya nti mbeera mu kitundu bwe kiti. Bw'oba olina endagaano kuwagulira jangu nayo. Naye ne oba togirina kubanga gye bali abantu baffe nga tebalina era nga bibadde bimutiisa yakisikira alina obukakafu obw'enjawulo naye nga si buwandiike era nga yensonga lwaki ayagala ajja afuna obuwandiiko obwo. N'olwekyo gwe totya jangu nga bw'oli jangu otubuulire ekibanja bwe kisangibwa. Osanga bwe tunaayogera naawe tujja kukkiriziganya ku biki by'oyinza okuleeta. Ffe bwe tusaba obukakafu obwannannyini butambula okusinziira ku muntu. Waliwo alina obukakafu nga bwa ndagaano ya buguzi, waliwo alina ekiraamo nga obwannannyini yabufunira mu kiraamu, waliwo alina obwannannyini nga kirabo nga kyabuwandiika oba nga tebaawandiika, waliwo alina obwannannyini nga tewaliwo kiwandiiko kyonna naye nga abakulu b'ekika bajulira oba abakulembeze ku kyalo bajulira. Nolwekyo tusinziira ku mbeera oyo omuntu gy'alimu ne tukkaanya ku biwandiiko ki by'ayinza okuleeta. Era ne tukkaanya ku muteeko ki gw'ayagala okugendako. Ayagala kwewandiisa apunte akomaawo, ayagala kwewandiisa asasule busuulu akomaawo, ayagala kwewandiisa yeewangulye n'ekyapa afune n'ekyapa, oba ayagala n'ekyapa naye ng'ensimbi tazirina ezaabuliwo. N'agamba muyina engeri gye musobola okunnyambamu, tumukwataganya ne banks ne zimuyambako mu nkola eya lafi. Banks nsunsule bulungi nnyo, tezisobola kumubba, tezisobola kumuyisa bubi, ne zimuwa ssente n'afuna ekyapa. Ayinza n'okubanga ayagala na nnyumba, bawulira ennyumba ze twogerako ez'essentema. Omukisa guno weeguli, ajja kujja ng'azze kumanya bya ttaka, ajja kusimbula okuvaawo nga atandise kusasulira nnyumba. N'olwekyo gwe totya byonna weebiri. Bweba mmere twafumbye bufe, ayagala busuulu tujja kumunnyonnyola, ayagala save kupunta tukunnyonnyole, ayagala ebyokukola ekyapa tubinnyonnyole, ayagala ennyumba ekigo tugikubuulya okola otya okugifuna, ayagala ensonga yonna nnyambibwa abagobebwa ku ttaka. Waliwo n'ayagala okumanya nti ndi ku ttaka lya kika ki, sikimanyi nti ndi ku lya Kabaka, oba ku ttaka kwendi simanyi, katandikirawo nga ne kwali tamanyi. Gwe jangu tujja kubuulya mbu ettaka lya Bwakabaka oba ettaka si lya Bwakabaka. Omuteeko ogwasokedde ddala ogwabo oba oliawo nga beewandiisa alina fayiro namba, oba oliawo yafuna liizi tenaba kuggwako oba eri kumpi kuggwako, oba oliawo yagitandikako ekyali mu kkubo yakoma ku kwewandiisa, oba oliawo nga kuliko caveat nga bwakyogedde naye nga ayagala kujja kulaba watandikira. Ebiwandiiko ebikulu omuntu oyo byeyandize nabyo era nammwe okubanguyiriza enteekateeka byandibadde bitya? Oyo nga ddala mu biwandiiko byammwe gyali yandize na biwandiiko ki okubanguyiriza process yammwe? Omuntu oyo kyalabadde kikulu okujja n'endagamuntu ye. Kirungi nnyo omuntu okwogera ku nsonga z'ettaka ezikwata ku ye yennyini. Kisaagala omuntu ajja agambe nti nze Kizito munzigire fayiro ya Kizito naye nga si ye Kizito. Eya neighbor wange. Eya neighbor kubanga amanya ge kubanga akimanyi yeewandiisa n'ayagala amanye ebikwata ku fayiro. So kirungi nnyo ajje n'endagamuntu. Tukakase nti byayogerako ddala alina bikwata ku ye. Bikwata ku ye yennyini. Ekyo kikulu nnyo 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 nnyo. Bw'aba yaggulawo fayiro tusuubira nti fayiro namba ye agimanyi. Naye ne bw'aba takyagijjukira, kompyuta bwezi ziri connected tujja kubaako bye tukubuuza ebibuuzo okakkana fayiro namba tugimanye etandika okwetegereza fayiro yo nga bweyimiridde. Waliwo n'abantu abaggulawo fayiro mu KCC ng'ettaka terinaddira Bwakabaka mu 93. Ttaka lya Bwakabaka Nansana, Makindye, Buziga, era abamu bakyasasula ne busuulu mu KCC. Abalala bali Luzira, abalala bali batwala mu ssente mu ULC. Tubategeeza fayiro zammwe mu KCC zaavaayo dda tuzirina. N'olwekyo bw'obanga wali waggulawo fayiro mu KCC, gwe bw'ojja mu Buganda Land Board tugambe nze naggulawo fayiro mu KCC, tujja gikuggirayo nga bwe wagiteeka mu KCC kubanga twakolagana nabo ebiwandiiko byammwe byonna ne babituwa. N'olwekyo gwe abadde alowooza nze bebagoola yakulimba nze ebyange bya ttaka lya Kabaka ne nkyagenda mu KCC, ensimbi ozitwala mu kifo kikyamu. Fayiro zo ziri mu Buganda Land Board, jangu bw'obanga waggulawo fayiro mu KCC tusobole. Waliwo yakufuna ekyapa mu ULC 79
83 naye nga lutaka lya Bwakabaka ekyapa kikyaliko naye Buganda Land Board tetumumanyi. Naawe jangu ekyapa tusobole okukitereeza, landlord akyuke ave mu Uganda Land Commission afuuke Kabaka wa Buganda, ave mu KCC afuuke Kabaka wa Buganda, ave mu Mpigi District Land Board afuuke Kabaka wa Buganda. Kuba tumanyi abantu gye bali balina ebyapa bwe bityo nga babitunakalaba kiggwako 227 kiggwako 230 alooza ali bulungi. Ate abo era ndoza mwalabye ensala ya kooti mwezi oguwedde nga kikulu nnyo omuntu nannyini kibanja okukiwanyisa ng'afunye olukusa okuva ewa nannyini ttaka. Kakati olukusa luno n'olufuna otya nga nannyini ttaka takumanyi? Nannyini ttaka kati akuwadde omukisa agambye teweeraliikirira, oyinza okuba nga wagula dda olina ekibanja naye oli eyo weekwese, vaayo jangu nga bw'oli, jangu weetereeze, jangu n'endagaano yo tugulewo fayiro. Tomanya mu maaso abo bw'onoyagala okuwanyisa obwannannyini, okuwanyisa okwo kuyinza okuba nga kwa kutunda, kuyinza okuba nga kwa kugabira baana bo, kuyinza okuba nga kwa kugabira mukyala wo, kuyinza okuba nga kwa kuwanyisa mu ngeri yonna. Singa ontuuka mu ddeeyo n'oyagala okukikola nga teweewanisa na Buganda Land Board n'otafuna lukusa, ojja kuba omenya etteeka. N'ekyo weewale okumenya etteeka, jangu twetereeze. Naffe jangu otutereeze, ensonga sizzamu mwe kutereeza mwekka. Naffe mu Buganda Land Board tuyinza oba nga tulina obunafu obw'obuweereza nga tuweereza mpola, nga tulina bitakola bulungi, jangu mututereeze. Muyinza tugamba abaweereza bammwe wano beetaaga okutereeza bwe bati. Guno omwezi oba kampeyini eno etereeza ffenna, mujje twetereeze ffenna. Ne bw'aba individual omukiibi nga enkola ye tetujagadde bulungi oba ku ttabi gy'abadde atuula, bwe nzija ne ŋŋamba nti bannange mbadde njagala kwogerako n'omukulu ono ndabaani, kinyanguyira kikwanguyira kwetereeza ffe ng'ekitongole ate nabo ate n'okutereeza ba client. Njaga twogere ku nsonga obadde onnyonnyola ku byapa ebyakomawo. Tulina n'ebyakomawo wano mu 2013. Waliwo abantu nga baali baafuna ebyapa ebya freehold ne ku ttaka nga lyali lya Bwakabaka. Jjukira nti freehold almost ebeera mayiro. Kati ku ssaawa ya leero ng'ate byakomawo eno naye yakyalina ekiki kye baamuwa. Abamu balina okutya nti bw'anaakomawo mugenda muzza mu bino bya myaka 45 49 oba oli awo myaka 9 naye nga tamanyi kituufu kiki mugenda kumuwa, naye ng'ate yabadde amanyi nti akirina kya lubeerera. Omuntu oyo akola atya? Akyatidde okujja olw'ebinaagenda mu maaso? Omuntu oyo tumusaba aleme kutya ajje. Kusookera ddala ne bw'asigaza ekyapa ekyo nga kya freehold akirina mu bumenyi bw'amateeka. Tosobola kuba na freehold ku mayiro ng'owa mayiro bw'atayinza kubeera na mayiro ku freehold. Byonna bivuganya byenkanankana. N'olwekyo kikyamu mu mateeka okubanga ekyapa ekyo kyakolebwa. Oli ayinza okubuuza ate kati lwaki baakikola? Waaliwo okubuzaabuza kungi. Ettaka bwe lyawambibwa mu 66 ne lijjibwa ku Bwakabaka lyateekebwa mu kitongole kya Uganda Land Commission. Naye jjukira ekitongole ekyo kyali kirabirira n'ettaka eddala erya gavumenti, era nga ku lya gavumenti kyali kigabako liizi, era nga mu nnongosereza eyakolebwa etteeka eryakolebwa ssemateeka 95 n'etteeka eritwala eby'ettaka lyawa obuyinza liizi ezo ezaakola Uganda Land Commission okuziteeka mu freehold. Kati bambi olw'okubanga baalina ettaka lye baali bakolako nga basobola odditeeka mu freehold, buli eyajjanga ne liizi nga mwe muli ne liizi ya Kabaka nga bagiteeka mu freehold mu bukyamu. N'olwekyo gwakirina nga ttaka lya Wakabaka kimanye ne bw'okikuuma okikuumira bwereere ekikyamu. Ng'omuntu bw'anaalaba essaawa eno n'ajjamu akanda n'agamba essaawa saagala zitambule, ekyamazima essaawa yojja kusoma nga ng'etatambula bujja sigala nga bugenda. Kati naawe bwe kiri ekyapa kyo bw'okisigazeeyo n'otya otiira bwereere ekyapa kifu. Naye tulina obuntu bulamu. Tukimanyi nti nno obadde mu mbeera erowooza nti nasasula dda ssente n'enzimalayo. N'olwekyo omuntu bw'atyo bw'ajja tumukyusiza ne tumuwa ekyapa ekya liizi, naye ne tumukolya bino ebintu bisatu ebimwangwiza ne bimuteeka mu mbeera nga eya freehold gy'abaddemu kufaanagana ddala kumpi. Sookera ddala tumuwerawo liizi ya myaka 99 automatic. 99
era nga tukakasa bwaba mulamu tajja gimalako ekituufu kati ne freehold bwe yandibadde era abadde tajja gimalako kati wano tumuteeka mu mbeera ajja kubeera waafe ng'ettaka weeriri nga liri mu mannya ge so tumuteeka ku liizi ya myaka 99. Ekyokubiri ne tukakasa mbu taddamu kusasula premium kubanga izo gamba ebya liizi ate mu nsabe ssente eza premium obuzibu buzze nedda tujja kuwa ekyapa ekya emyaka 99 ng'ate ne premium tomusasudde kugamba olabenga embeera ddala tugisembereza ddala kutuuka nga buli. Ekyokusatu tuteekemu akawaayiro nga bwe kiri ku liizi za kabaka zonna. Kino kikulu nnyo gwandaba teri liizi mu Uganda oba ekuweereddwa gavumenti oba ekuweereddwa district land board oba kanisa teri liizi mu Uganda erimu kawaayiro kano okujjako liizi y'obwakabaka nti liizi eno bweggwako eddira ggwe ekibanja kiddira ggwe. Liizi zonna eziri mu Uganda liizi bweggwako ekibanja kiddira nannyini ttaka era asobola okukigabira n'agaba liizi n'agabira omuntu omulala. Ekyo abantu bakyeraliikirira nnyo ti liizi bweneggwako olwo kinaaba kitya. N'olwekyo ffe tukuwa obweyamu nti bw'onojja tujja kuwa ekyapa ng'ate bwe kiggwako ekibanja kisigala nga kikyo. Weewaawo tusigaze eddakiika emu. Mu ddakiika emu eyo oyinza okuyitiramuko gye mwakasookera oba gye mubadde abantu abasinze okujja babadde n'abizibu kyoba oli awo. Abantu tubasanyuka nnyo tubeebaza abasobodde okujja kaweefube ono tali mu matabi gaffe gonna okwetooloola Uganda oba Buganda. Tumutandikidde mu matabi 3. Tutandikidde mu ttabi yaffe ery'Endejje, tutandikidde mu ttabi yaffe erya Kibuga ku Muganzirwazza ate ne Nansana ku Nakkuule. Tusuubira mu sabbiiti eno okutandika ne mu Kyaggwe awo mu ggulu naye tukyali mu matabi ga 3. Tubeebaza nnyo okuva twatandikanga lumu okutuuka ennaku z'omwezi ozwali 17. Abantu muzze bubungi, abantu baagadde okumanya fayiro zaabwe ziri zitya. Abamu baggulawo bayiseeyo emyaka 10, bayiseeyo emyaka 2. Buganda Land Board baddeyo myaka tugenda kweza emyaka 3 omwaka ogujja. N'olwekyo tulina abantu banya beewandiza myaka 2 ya myaka 25 myaka 15 nga tebamanyi. Abamu bazze ne beekanga ne baga ebintu bikyaliyo. Abalala baalinanga essimu nga ne kattu tekaliiko. So ng'essimu gye yawandiza kodi zaakyuka dda. Abantu abo tubeebaza era tubongera okubakubiriza nti mweyongere okujja. Abadde babuuza ku nsonga za savendo za muddiddwa bulungi nnyo. Abadde babuuza ku nsonga z'ebyapa. Abantu basasulidde ebyapa tubeebazizza nnyo. Twayenza nnyo Toyanzege mukadde waffe Kizito Bashir Juma amyuka senkulu wa BRB Buganda Land Board. Ensonga zinyumidde bulungi kakasa nti naawe kasita obanga weetaaga okumanya ensonga yo nekwata ku ttaka kana kaseera kako mwezi mulamba nga bajja ng'ogenda gye bali mu bitundu ebyo bakunyonyodde Nakkuule mu Nansana wano ku Muganzirwazza ate n'Endejje wali mu Lufuka okubanga buterevu okutuusaako obuweereza obw'enjawulo. Omwezi gwonna bagukuwadde ggwe mu kiranti waabwe basobola okubanga bakuweereza mu ngeri ennungi ate mu ngeri egenda okukwanguyiriza. Nze Maurice Mukibe Mugave sigala ku terefayina yaffe ayi Katonda akuuma Masomoji.